kati okukyusa keesi muba mugitwala mu nju mu museum oba mugitwalawo omuntu bamuziika emirundi ebiri mwe baziika ebiri edda sikirabangako kati abo bakoze eki naye nno kati kino kankigamba abantu eyakulembedde eyenyigira n'eyasokaasoka nti tulina okuziikula Kafeero mujja kumanya amaanyi ga Kafeero and you will suffer the consequences. Agende baziikule Kafeero atali wa kika kye yajjawa interest eyo nekkwata mu nsawo kye nabadde ŋŋamba nti what was the motive. yakola kiramu kika ki kyali yagamba nti abaana bange sirina kye mbawadde bisirikirwa muwadde eka 5 eka 25 alizigabira abaana bange baali bakolaganye nabo obulungi yali mboozi oba yabinyumiza muka okubiwandiika naye n'atabisayininga yali tannasayininga n'ablacking out ani yasigaza ekiwandiiko gyekiri twagala ng'olumbe lwe lwabizibwa tuli bijjayo ebyo bintu tebamala gabitwala nti kino olumbe bagambe nti olumbe lugenda kwabizibwa biseera gundi nze ngambe bisiikirwa nti jangu n'ebintu byaffe byonna n'ekyapa tukihanding over tukibawe bisirikirwa mwetegefu okuwaayo ekyapa yakiwaayo nga wakayita emyaka 16 yakiwaani yakitwalira abaana ba Kafeero nga bawoza ayagala kubba bintu byaffe mbu teyazaala naye ate mu butazaala ate yalina amagezi agayimirizaawo kitammwe aganoonya ssente bisirikirwa naye kwaba abaana ani ayinza okutunda ekintu kibe kya miliyoni 3 n'azireetera abaana banne ne kaswabuli wendi ku mukutu guno olw'olunaku olwaleero wempitidde nine Kkojja Kagatto musajja wa bwino nnyo nga bulijjo bwe kutegeeza nti ango gy'omuleeteramu gyakuwa gy'otamusabye naye tagikuwa so bukwaniza oyinza kulaniriza abalabi baffe mwenna mbalamusizza tubeebaza mwenna gye muli kubanga mukya subscribinga ku mikutu gino buli lw'osubscribinga ozzaamu amaanyi omukutu guno ate era ogutwala mu maaso so nga ate naffe otuwa amaanyi okuba ntunoonya ebyo ebinaakusaanira by'onaafuna oleme kubaamu nkinyera yonna ng'ofunira ddala okuva ku soose entuufu. Webanyi tugenda kwogera ku nsonga za eyali mukwano gw'abangi Paul Job Kafeero yaziikuddwa. Kkojja Kagatto nzijukira mwali mu kusabira omwoyo gwa Kafeero tebuvuddeko. Nawulira ebigambo bye wayogera wali mukambwemu nepira ebigambo bya Musa Kisemakula byayogera naye yali mukambwemu ebigambo ebyo nabyetegereza nnyo soka kyennyini mwalaganga abatawagira kyakujjayo bisigala bya omugenzi Paul Job Kafeero byonna ebyo byaweddewo ebisigala bya Kafeero byagiddwayo otuukidde wano sooka ompe njagala ntegeere endowooza yo ku kyakoleddwa kyabadde kikyamu omuntu taziikibwa mirundi ebiri aziikibwa omulundi gumu ng'omuntu batamuzaala mirundi ebiri kati oba abadde nga bonaddira omwana gwe bamaze okuzaala n'osooka osala olubuto n'omuzzaamu ate omukazi amuzaale kati kyebakoze kyabadde kibi nnyo naye nga tetulina kyakola kyobulaba nga buli gwogambako gwe walaba mu kusabira Kafeero eyayogera ebigambo byogamba wamulabyeyo twabuliddwa sente zitutuusaayo era kyenjagadde okutegeera wagenzeeyo saagenzeeyo gwe yali munywanyi wa Kafeero ate Kafeero yabadde ampise eba yampise ekintu nze kyendiddayo okwewa Kafeero kuliba kwabya lumbeerwe terwabiziwa nze sirina lumbeerwe mmanyi lwe baali baabisa ate nga tuwulira nti alina omusika tokiwulirangako nti alina omusika ebigambo ebyo naawe bwoli tobyawula oli okugamba nti ono musika n'okugamba nti kwabya lumbe tobyawula nze I think they are wano mu Buganda nti omuntu wabeera omusika aba omusika w'omuntu ne bw'aba mulamu asobola okusikira oli kyogamba kati tonnamanyako ani yasikidde Amongo ku bwa sipiika yafudde ebyo bya bufuzi ogambye mu Buganda parliament eri luddawo eri mu Buganda se ani yasikidde Amongo yobozobo ani yasikidde Lord Mayor ye mukulu Lord Mayor nimwerabira erinnya omusajja oyo mumwerabire nange erinnya lye liŋŋendako
naye nga road mayor yafunye omuntu omulala naye lwakuba nti kati mu Uganda yone yabaddeko road mayor agenda kutuuka ki bali mwezo kati yagenda okubeera road mayor owokubiri bukya gundi ebeerawo bukya Uganda ebeerawo badde nga Uganda ebadde Kampala abadde afuna ba mayor naye ono yagenda okuba road mayor owokubiri kankuzeeyo wali onzizizaayo kuzizaayo wali oŋambye ekisooka tewasanyukidde kyakoleddwa n'okukikkiriza nali sikikkiriza n'okukikkiriza naye oluvannyuma nakkiriza amateeka gabasinzizza amaanyi amateeka tegabadde mateeka gwe tebakikoze mu mateeka tebakozesa mateeka olabyewo looya luzi bwabadde buyinza alooya teyazze nga wa mateeka yavudde mu kkooti yazze nga wa gavumenti anti kati gwolowooza ekyalo dokita wa gavumenti bw'aligenda we battidde omuntu baba bamuse mu mateeka kati Luzige yagenzeewo nga looya w'abaana abagamba nti baali bababoola abaagala okuzuula ekituufu gwe muntu kati okuleka nti yali munywanyi wammwe muzuula ekituufu abaana abatuufu ababi mwatuuka we mukoma nti kati kino ekyakoleddwa tekirina okukolebwa okuzuula abaana bakafeera abatuufu tebakigendako wadde haafu bw'owulirako omukolo gwonna nti ab'enkima baatudde nga bagenda kwalula baana ne baalula abaana nga bano bakafeero bano si babe ab'enkima baali baaludde ku baana abo baali bategese omukolo gw'okwalula abaana engeri yokka gy'osobola okumanyamu omwana ow'ekika kumwalula officially mu kika ng'omuyita mu mitendera n'emisoso egikolebwa ng'omwana ayalulwa aba mulembe guno nga tebabitegeerera oba mulembe ki oba mulembe ki omwana okumanya nti kati nga bw'olaba nti bw'ogamba nti ndi munnayuganda ekiraga nti oli munnayuganda obeera n'endagamuntu n'obeera ne paasipooti ya Uganda bye biraga nti oli ki munnayuganda omulembe guliko oba guli oba guno nedda ekiraga nti oli muganda weddira nkima oli mwana wa kafeero kukwalula mu kika ky'abakafeero obulira bwo ne buzannya oba ne butazannya gwe ne bakwerabira mu baana baani ebyakoleddwa twali tetubikkiriza naye mwagonze tetwagonze kuba tebagambye nti kale tebabagambye nti kati bagenze leero twabadde tetunnabikkiriza twabirabidde ku social media ku makya bakiwedde ekikulu ng'emitendera gye bayiseemu nze simanyi obuwangwa bulina emitendera gye buyitamu n'emisoso ng'onaaziikula omuntu omuntu eri aziikiddwa okuziikulwa waliwo emitendera n'emisoso n'emizizo egikolebwa byakoleddwa kyesimanyi kuba saabaddeyo ate saagala okusinziira ku kye nawuliddeko bagamba nti bo bazze buzzi baleese abafino ne baleeta bagundi abo abasima ne basima sagenza okubeera ndowooza ssaawa nnya nga bamaze bakyusa keesi kati okukyusa keesi muba mugitwala mu nju mu museum oba mugitwalawo enkadde ŋŋamba bwe mumala okukyusa keesi mugiteekawa eri enkadde bwe mukyusa mugiteekawa bemukyusiza mu bisaawa mugumazaayo ne muziika omuntu bamuziika emirundi ebiri mwe baziika ebiri edda sikirabangako kati abo bakoze eki naye nno kati kino kankigamba abantu eyakulembedde eyeenyigira n'eyasokaasoka nti tulina okuziikula kafeero mujja kumanya amaanyi ga kafeero and you will suffer the consequences tandise kupiisatiisa baana ate nzigo baziikudde lwaki obaweebigambo ebikambe bwe biti mbibagamba kubanga kyenjogera nkimanyi abaana baagala kuzuula olowooza lwaki abantu kati tolaba wali limbo lwaki abantu bano olitava eri n'asenda busenzi n'asendawo limbo yayimba nti omwana omwebolereze kati kyebagezaako otulaga nti beebolereze kuba bye bakola ekyo omwana w'omuntu takikola era abaana bakafeera abamu babadde tebakyagala singa kizuulwa binaavaayo kati betulindiridde nga babadde bakipika ate si be babe ate kati olina kyobuuza nga tubabuuza nti ebintu bye mbadde mutunda mubadde mubitundira ki lwaki muvuya gye muvudde ne mujja mubba ebintu by'abaana ba kafeero era singa abaana abo abeeko baana oba abeekwata awamu
ne bagende wa Honorable Balamu ne batuuka omuteeka ku bunkenka n'asalawo ateekemu ne ssente ze mukadde 18 rafule tukitwale kale tukole 18 agende baziikule Kafeero atali wa kika kye yajja wa interest eyo nekkwata mu nsawo kye nabadde ŋŋamba nti what was the motive kuba oli ayinza era interest ki gy'olina omuganda mutera okugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendera ekyo bwe kiri kati omukulu yajjawo obulumi obwo nti ne mu nsawo kanzikwate ziizo 18 mwe famire mulemeddwa okwesonda nange njagala kuziikula taata wange mbuusabuusa nti yanzaala eno wa Balamu anaazimpa endayo wabawo kye bagoba kakati era nze nina kye nagambye nti oluvannyuma nga results zizze results bwe zinajja nga abaana abo nga si ba Kafeero minisita yeerabawa aba yakoze ogugwe enkayana ziwedde omulimu gwa minisita w'abaana kugenda kuziikula baana yali w'abaana ng'akoye enkayana mu baana yali ki w'abavubuka n'afuuka waki kati wa local government kwezo eruwa ekwatagana n'ebyobusika bw'abantu kyandibadde mu judiciary ate nga kiri mu office ya attorney general nedda administrator general abeera administrator general ate nga yabayita mwena ne mugenda mu meeting nga muba ne quorum muba ze tuyita minutes kansooka kubuuza kino ebintu bya Kafeero administrator general yayita nabakutuuka ku level bi taking over bateeko nvumbo biki bayita banatuuka tewaliwo yakiteekayo olwo lwaki minisita teyasookera wa administrator general kakati awo kyendibuuza nti ye yabadde na interest ki okuba nti boverlappinze newuunya n'okuŋŋamba mbu wabaddewo court order seekakasa kuba otherwise mu bintu ebyandisinze okulagwa ennyo nga bwe baatulaze ennyo ennankani ekeesi empya gye baguze n'ebbaluwa ya kooti gundi bandigitereddewo nze ennaku ezo nalabako bwe baali batugamba nti tutandika okuba pulaani z'amayumba ebbaluwa baagikola ki naye olowooza nti tekyandibadde kya buvunaanyizibwa nga minisita ali mu kintu ng'ekyo akinfluensinga okuba kooti order n'agiraga abantu nti etulagira na kuziikula lunaku gundi ssaawa bwe ziti so at least lawyer Luzige yandibadde ne kopi eyo n'abaana enjuyi zombi era nze njagala nnyo tumanye lawyer Luzige yagenda mu kooti n'abeegaana bano nti si baganda baabwe era oli bw'agamba nti ono si muganda wange simanyi amateeka we gamugambira nti ateekwa okuba muganda we amateeka galina we gamugambira yaleka agambe maama we nti maama we bwe banaaba bagamba ekyo results ne zijja nga zigamba nti bano bwe mugamba nti baana b'ono si baana be gwe tolaba wa abajja okugwa eddalu n'abajja okutambula nga bali bwereere n'abagenda okufa gwe mu bino byonna byolaba bamama b'abaana bano babali mabega bamama b'abaana kuliko ababali emabega abakiri emabega nga bamanyi nti abaana abamu si baawo kati kyobalaba waliwo atunda ku supiidi ng'ate bamugamba nti tugende ku DNA ate tayagala atunda ettaka kati gwe tulimanyira nti ono yali atunda kubimalawo bigenda okugira nga tebannagenda mu DNA kumanya baana nabatali baawo nkuzizaayo wali mu kusaba kwe mwalimu nawulira era omukyala bisirikirwa omukyala agambibwa ayogeddwako ennyo mu nsonga zino era ng'abaana abamu abaagala okuba testinga omusaayi bakonjera nnyo katukozesa ekigambo ekyo omukyala bisirikirwa nabamukonjera ki nga bamuteekako nti oba abalinga abalemeseza otuuka ku bintu bya kitaabwe kufuna migabo gyabwe lwaki olowooza mukyala bisirikirwa ono ettaka lino teyaliteekako nga caveat ettaka liriko caveat era kyetuva tugamba nti abaagula bo baagula ki ettaka liriko caveat liriko caveat ne baligula anti oli yabalambuza nga bulambuza teyabawanga tyaba onawulire ne ssentebe w'ekyalo ng'agamba tewaliwo natateeko mukono bamuyita kasimaggwa kasimaggwa ssentebe w'ekyalo Kafeero bamujjukira bulungi waliwo yaziikibwa yagambye tewaliwo tasobola kusayininga yali musajja mugezi nnyo ate ng'ayagala nnyo Pawulo ng'omuntu
Ekyokubiri, bisirikirwa abamwesibako mbu yalemesezza abaana abo okufuna ebyobugagga byabwe. Abaana abamwesibako nammwe muli basiru. Lwaki ogamba bw'otyo? Bwe ŋŋamba kubanga basiru nze bwe mbala. Abaagala omulagabo gwabwe. Kafeero bwe yali afa yagamba talina mwana gwawadde kintu. Wangi? Kafeero bwe yali afa anaatera okufa yagamba nti sirina mwana gwe mpadde kintu. Ebintu bye mbawadde mbitadde katambi ako. Bwebaka bwaza ennyimba ze. N'agamba nti bw'obanga tolina ng'oyagala kutegeera bye mbawadde osalaba ng'omutembeeyi yenna yenna n'ossaamu teepu n'owulira ebigambo bye nnayogera. Kati Maria yagirekera. Bisirikirwa yamukwasa ekyapa n'amugamba genda otereke ekyapa kyange. Tebantunda ng'abo abaana okusinziira ku mwana bye yeekozeekoze nga nkyali mulamu n'obusika mbu muggyeko mbuwadde Simoni. Ogamba ono Swazi. N'agamba mbuwadde. Ye yali alina okubeera omusika. Yes. Kafeero n'anyiiga. N'abuwa Simoni. Ate ensi emanyi kigali. Kati ensi bemanyi tebaali abantu abo bonna abowulira boogera ku Swazi biki be bantu abawulidde obuwulizi Kafeero nojja kusanga n'ow'emyaka kati nalabye ng'omwana obwedda ali ku bintu ebyo ali myaka oba 23. Oyo Kafeero ng'amaze emyaka 19 mu ttaka. Kati bali mu myaka 25 ali mu myaka bw'oba oli mu myaka 3 kudda wansi tolina sirowooza nti wandi contributing nze ku bya Kafeero kubanga 19 agimaze mu ttaka. Kati gwe wabimanyi olina 15. Ekisoboka. Ekivaayo. Kati nze kyenkugamba olumbe lwa Kafeero tebalwabyanga. And you are waiting for it. N'omusika omuwakanya. N'omusika wa Kafeero simuwakanya. Taliyo. Nze mmanyi nti tebamuteekerangako musika. Naye lwaki? Kuba tebabyanga lumbe ate banamuteekerako omuntu bw'afa omusajja muganda kati lwaki olowooza olumbe terwabiyita? Terutambuza anti olumbe okwabizibwa lutambuzibwa. Olumbe balutambuza okuva mu nju w'omuntu afudde ne lugenda omukulu w'olujja ne luva ow'olujja ne lugenda ow'olunyiriri bwe luva ow'olunyiriri ne lugenda ow'essiga ne lugenda ow'omutuba bwe luva ow'omutuba ne lugenda ow'essiga n'alutuusa ku kasolya. Era nga eyo yonna yonna muba musaba busabi tusaba kwabya lumbe lwa taata waffe yafa bw'ati ne bw'ati ne balutwala ow'olunyiriri. Olunyiriri n'awandiika ebbaluwa tusaba okwabya olumbe lw'omwana gundi ne gundi. Naye taata wa gundi ate yamwegaana kuba Naganga yeegaana Kafeero. N'agamba teyali mwana we taata we yali Munyarwanda yali akola mu bikajjo e Kawolo. Kati ateekako ate omusika. Ate oluvannyuma ennyo n'agamba mbu ate yaleese omusika omuleetangaani. Kuba ate ono abajjajja. Kyakubiri bw'omala okwegaana omuntu kuba ekyamweganyisa nakyo twakimanya. Ensobi yali yakuba nti Kafeero omwana wa Kafeero yasikira mwannyina wa Naganga. Omwana gwe bayita Nagawa. Kyatakkaanya nakyo. Yakkaanya nakyo naye bwe yalaba mwannyina yalina ebyobugagga bingi. Ng'omwana abiwadde omukyalo oyo mwannyina wa Naganga abiwadde Nagawa muwala wa Kafeero. Ono n'azimba omutima omusajja nti ebintu omwana yandibadde omwana wange kuba emirundi egisinga obungi mwannyoko aba alonda omusika alina kumulonda mu baana bo. Naye ate ye yabuukawo awo n'alonda wa muzzukulu we. So ono Naganga yali ayagadde bateekeko we. Kati n'azimba omutima era yabikonfiscatinga byonna n'abitunda byali awo ku Lwebugerere bw'otuuka emukono wetanga adda ku Lwebugerere ku mukono ogwa kkono awo yali mu maaso awo. So birimu bya bugagga kulwanya bya bugagga. Tewaliiwo kirala kyonna kiri mu bintu ebyo era ojja kugenda okakkana nga ezo eka asatu ezo nga nazo bazaagala. Kati kangendewo ku baana abaagula ebintu bya Kafeero. Bw'ŋŋamba nti ettaka lya Kafeero lyaliko caveat. Caveat kitegeeza teryatunda teryagula. Kati basuubira nti omuntu ajagenda kuba mu land board azuule ekituufu ku ttaka lino bo baagula biki ekyo. Abantu bangi abantu abasinga obungi obo si be bagenda okusooka okuba nga bafiirwa. Okutomera. Okufiirwa. Kiba kakati gwe ojja otya n'ogula ettaka ng'alikuguza ye mwana omuto eyenkana ng'abo ng'ate n'otabuuza nti ekyapa kiruwa n'otakola kye tuyita search. Bagiyita due diligence. N'oddayoko n'obuuza baneighbor. Kati bw'omala okukola search
n'ebwozuula nti ettaka lirye naye ate era ojja ku kitundu n'okole due diligence eyo n'obuuza wamagundi olowooza nannyini ttaka eno yaani era nno munnange ettaka lya Kafeero naye gundi yayinako obuyinza kyapa kiyinza okuba wagundi naye gundi yakirina naye ne Kafeero yagula ku ttaka lya gundi wadde lyono naye yali tannafuna kyapa blueprint bwebikyali nga bakubuulira ebyo ebyo bano baagula buguzi era singa mwerabirawa mwe abaatunda ettaka lya Kafeero abaatunda n'abaagula mwerabawa nga results zizze nga abaakuguza si baana ba Kafeero zikomyewo eyakuguza si mwana wa Kafeero abapoto ya munna era mugenda kugamba baganda bammwe bano be mubadde muzannyisa be mubadde muvoola nti toli baana ba wano gwe toli mwana wa wano ng'azizze nga b'obadde ogamba nti si ba wano bo baawo kijja kuba kinzijukiza omusajja gwe nali ku lumbe nga ngenza okussaako omusika era oli obusika yabuwa mwana muto omulenzi omukulu n'ajjayo jambiya nti sizanyirwako ani gwe muzanyirako nze mwana omukulu bw'aba akyewasiira bw'atyo maama we n'amuyita ti mwana wange jangu ebintu bino genda mpola tokyankalanya lumbe luleka olumbe luguba basazeewo oli basalewo maama teyalina kyamba naye kati oba okola omwami oli omulengero oli yeesigamye pipa oyo genda omubuuzeeko kuba ye kitaawo omuvubuka naguno gwaka tetoddangayo mulaba yatambula awo ng'awooza tayinza kuba taata n'atambula n'agenda nejjambiya n'emubulako tamanyi gye yagisuula kakati bwe mubanga mulekaanira mu bintu ebyo mwewalanga nnyo ebintu ebiyinza okuvaamu waliwo olunaku Semakula yagamba abaana ba Kafeero nga tulina we tuli baana bange nkoze bubi nnyo ne mujjukire buli lwobanga olina gwogenda okunyiisa weebuuzanga oba gwe wandyagadde bakunyiise n'abagamba nti ate mumanye nti buli enkima gyekoma okuwalampa n'okulaga obwerere bwayo naye gye mukoma okkaayana gye mukoma okusatula n'okulaga ensi empisa zammwe n'ebiri mu maka famire ne mugireeta ku social media mugenda mu bannamawulire n'abagamba nti mutuyite mujje tutuule nga ebintu bino tetubitadde mu social media tujja bigonjoola nange wiiki eri nayita abaana abo obawuliza nga njagala nsange maama waabwe bisirikirwa abeereko bwakiri kuba gumanyi mu byonna yalina buli kimu nebibakayanira byonna ebibakayanya era ye yabikuuma okutuuka okubisangawo babitunde obutazaala si issue kasita yasobola okubeera ne kitammwe nga bw'abazaalamu nga n'abamu mumwe bw'atabazaala naye nga weemuli abalabirira si kudaala kasita yasobola okuleeta ddiiru zonna ezavaamu ssente ezaagula bye mukayanira nga temugamba nti daddi tetujja kukwata ku ekyo kintu eyakuleetera ddiiru eyavaamu ssente yali tazaala nga kyo temukyogera naye kankubuuze kuka kyava ku Kafeero obuteesiga omukazi bonna be yazaala bamudisappointinga bwe yabeerera nabo omukazi omukyala yenna gwe muba muli naye empisa n'embeera gy'akuyisaamu nga muli naye ekuleetera okumwesiga oba okumukyawa mu mutima gwo n'obusika n'obumma abaana be obusika teyabumma bummi wabula empisa oli agenda n'abaana be aba abamanyi bonna era asobola okulonda omwana ng'amwesiga amumanyi naye oluvannyuma n'akola ebitasaana n'amanya nti ono bwe mulekera obusika ono tajja kusoboka tajja kukuuma banne bulungi kati okugenda okakana era singa kisoboka abantu bandigabyenga ebintu nga balamu awo jambiya ziba zijja kuvaayo nedda gwe kyogamba nti taata wo bwakuyita n'akuwa emitwalo 5 gwatawadde akwate n'akutema bwe muba abalamu aba akuwadde bw'aba takuwadde gwe oba ovunaana ng'akyali mulamu so ate kati singa Kafeero yali yagaba ebintu bye nga mulamu obola twagala nnyo ekiraamo ekiwandiike abantu batya okukola ebiraamo ebiwandiike balowooza bajja kufa singa Kafeero yali akikoze kati kyeyakola abantu tebakihonalinga yakola kiraamo kika ki yagamba nti abaana bange sirina kye mbawadde bisirikirwa muwadde eka 5 eka 25 alizigabira abaana bange baali bakolaganye nabo obulungi yali mboozi oba yabinyumiza muka
okubiwandiika naye n'atabisayininga. Yali tannasayininga n'ablacking out. Ani yasigaza ekiwandiiko? Gyekiri mu kiina. bw'oba okyagala nga twagala ng'olumbe lwe lwabizibwa tuli bijjayo. Ebyo bintu tebamala gabitwala nti kino kikino. Olumbe bagambe nti olumbe lugenda kwabizibwa biseera gundi. Nze ngambe bisiikirwa nti jangu n'ebintu byaffe byonna. N'ekyapa tukihandinga oba tukibawe. Bisirikirwa mwetegefu okuwaayo ekyapa. Ekyapa yakiwaayo nga wakayita emyaka 16. Yakiwaana. Yakitwalira abaana ba Kafeero nga bawoza ayagala kubba bintu byaffe. Ne bagenda ne bafuna ne gundi. Ne bafuna ne So ekyapa yakibawa. Olina abaana abajjukira nti ono gundi ne gundi. Uyu swaze awakana. Yalina ekyapa. Ayinza okuwakana. Kati omukazi bamulanga ki? Mbu teyazaala naye ate mu butazaala ate yalina amagezi agayimirizaawo kitammwe aganoonya ssente. Oyo yatundira ne Kafeero ennyimba ze n'azitunda obukadde 65 n'abuleeta n'abumuwa. Bisirikirwa. Naye kwaba abaana ani ayinza okutunda ekintu kibe kya miliyoni 3 n'azireetera abaana banne. Bisirikirwa yatunda So kati swaze ekyapa za bukadde 65 n'azireeta. Kwa Mugolako n'atunda kwa Mugola. Tasobola kutunda ku kyapa tajja kutundako kubanga kiriko caveat. Kwawairako abantu empewo. Kati bali baba bamativu nti ono yakirina. Yakirina. Era abalagako nti photocopy yine ekyapa kikino. N'osasula. Kiri kye mbadde nti bandi badde abantu bonna abawalampa bisirikirwa bamuvaako. Kuba bisirikirwa ne bamaama baabo abaana bandi badde bajja ne beebaza bisirikirwa. Kujaga tebakyogerako ne bamaama b'abaana. Abaana ne boogera n'abaana. Kati abaana ekikyadde amabega. Kati waliwo olunaku lwe twagala. Nabadde ngambye Nantongo mwannyina wa Kafeero ye ssenga waabwe. Abaana abo tusisinkaneko. Oba tusinkane wa Ssemakula oba wajja okubaawo wangu. Twogere n'abaana abo. Banakkiriza okujja. Nabadde nti nkyagala nga tebannaziikula. Twogere nabo ebintu bive mu mawulire. Tubabuulire process mwe bajja okuyita n'okumanya nti ono mwana wa gundi ono si mwana wa gundi ng'ensi temaze temukyomere nga tubikolera eno nga tebiri mu mawulire. Kyaganye. Ne kyaganye kati simanyi bwana bagadde bajja kujja tutule kuba ffe we tuli ate okubalungamya. Mubamu kwakyala Kafeero balina mpulira mwalimu omusawo is it? Yeah. Kafeero mu bulamu bwe teyalekako nti oba sampo ya musaayi. Yagirekawo dokita waali agirina. Tebagikiririza. Tebajagala. Era bagamba mbu eyo nkadde nnyo. Ate omuntu naye ya myaka 10. Nse ya myaka 10. Eri mu 10 na. Naye gye bamujja omusampa eyo bagijjako. Naye abantu ate aba family bagamba mbu abaana mbu eyo ogwo mukadde. Ne mbabuuza nti obwo omusaayi mukadde gwe bamujjako. Kati ate mujja mutya ku magumba ag'emyaka 19. Kati naye kankubuuze. Sampo eba ya myaka 10 ng'ate Kafeero yafe myaka 19 emabega kijja kitya kigatta kitya sampo y'omusaayi yavaawo. Kati sampo Kafeero yali gendako by the way n'akebera abaana. Otolowooza nti yabijja bbali okumanya nti bagamba beyalowoozanga nti sibabe. Naye ekyo kwali kumuwaliriza nga n'omu ku bamuwaliriza ennyo yali omwana Ndagire muwala wafe bayita Nabitaka. Yajjanga muyimbi naye olw'empisa ze n'afuuka mwana wafe. Kati sampo eri y'omukazi dokita agirina wano. Dokita waliwo agirina. Bali babajagala. Kati ante bwe bagikozesaako oluli baagaana ebyavaamu. Kati muteekateeka eno egenda mu maaso temuyinza kuyitisa nti sampo eri naye John. Fwe tuli bweru waayo. Okay, bali lwaki tebayitisaako sampo eri naye John? It's up to them. Kubanga enteekateeka gye balimu twali twagigaana. Bwe mulaba mundu y'abaana bano beeteefuteefu okukkiriza ne binaava mu kye mu kukebera. Ekyo siyinza kugamba nti beeteefuteefu naye balabise nti tulabewo nduulu na miraana nga kuzirika. Teriiyo bugenda kusamba mupiira mwenna ne muva mu kisaawe nga oli bamativu. Waka tulinidde version endala. Kakati kijja kuggwa naye nze kye mbagamba nti tujja kuba tugenda tuwonako abangambo muddiramu ng'abamu tebaliiko. Kuba abaleese kino nti tumuziikule bamala omuziikula ne kibasuula ebweru. Ate lwe tuba tuddamu sampo endala gw'oba okyadda.
bw'oba wavuddeko. Awakawedde. And people are not ready for it. Really? Ate kati bwemumala mutuuse n'okuziikula omuntu era badde mba muziikula ogwokusatu nga ffe tuli ku ebyo era nga tubakkiriza naffe. N'ekintu ekyakoleddwa Ekyo tekiriiyo mu Buganda, tekikolwa. Ekyannumye ennyo wawuliddemu baziise batya kati bwemumala bamaze okukola kuba luli bwe bali bamuziika mu keesi baamusabira. Kafeero yali musajja mukatoliki nnyo, bafaatha walaba era Sepiriani Kizito Lwanga y'omu ku baali abasaale. Kaakati ggwe ŋŋamba otya leero bwe mwamuggyeeyo nga temuddamu muziika ani yasabye? Bazizaayo batya? Baakubye ekituli waliwo baagize ne basindikayo, baasimye entaana mpya mu kuziika. Baaziise nga bamusabira ng'omuntu bwaziikibwa oba baagambye ntuzeeyo ebikopo mu kabada. Kafeero mujja kulaba nti mukambwe. Naye ate tuyinza n'okuba nga Katonda yakireese nga yaleese Kafeero nga yabagugumula bakole ebyo abatali baana be batere bamwamuke. Kaakati awo ojja kulaba nga balonzeemu ebiyenje mu mayanzi ne mu nseenene n'enzige zidde ebbali. Nga yabagugumudde. Kafeero tasobola kutuulayo ku bintu bye bakoze ne ku bintu ebimutuuseeko bukya afa. Oli najja n'atema n'omutima ekisiikirize ky'amalaalo. Gwe bagambye Kafeero yali tasobola kuziikibwa bbira gye baziika bakitaawe. Ne lwaki yaziikibwa eno yekka bwogo kyeyasalawo? Nedda omusajja yamwegaana nga mulamu emirundi egi naganga gye yeegaana gundi Kafeero n'atandika kujja nga kuba Kafeero amaze okufuna ebyobugagga era naganga ye yatunda ebyuma bya Kafeero olole ennamba. Kimala akyaliyo yafa wangi yafa naye yagenda yayanguya mangu aleeta musika anaabeera gw'anaawulira omusika anamuwulira era n'amuleeta oyo gwe bayita omusika nga gwe boogalaze nti tomukkirizaamu mumuwuliza. Naye tufe tetwagala kumanya oli naye awulira nga aggumidde nti ye musika. Singa yali aggumidde singa avaayo n'ayogera n'atangaaza ku buli kimu, naye ekituufu tufe tukimanyi. Kati olukiiko mulalutuuza terukyagasa tujja kuba nga kubaluŋŋamya. Singa Nantongo mwannyina anakkiriza ne gundi nakkiriza mukyala Bisirikirwa ne Misa Kisemakula, bwe nsinga okwagala mu bintu ebyo kuba mu bantu abamu Kafeero be yali ayagala. Waliwo Bisirikirwa maali gy'akyalina abaana bano gye bakyagobako nti ono ebintu bya Kafeero bye yali alina byatundibwa abaabitunda beemanyi. Era Kafeero nkugamba kino, Kafeero yali agambye Bisirikirwa bino njogera bigambo bya Kafeero kyazimbanga ennyumba ku eka 5 zaamuwadde n'abeera awo nga wasobolera okulabira we baamuziika. Eka 5 ezo ziriwo ku liryo ettaka. Naye Bisirikirwa yagenda ewaabwe we yazimba enyo, teyagenda ye ng'akyantalo. Ebyo bye yali yeewala n'ekyapa wayita emyaka 16 n'akikwata n'akibawa. N'eka ze 5 tazisalangako. Era abaana tebalowoozaako nti bazimuwe. Anti alinda ye Bisirikirwa alinda lumbe mu kulumbe ayogere buli kimu, tamala gwogera. Nalwo lwalemye otegeka ne kitaawe lwamulema ng'alyoka addaawo ndi ye yaleeta omusika. Mujja kunjogeza ebintu nyiige nsinge nawo yekyo. So Bisirikirwa tewali baana kye bamubanja, tabanjibwa kintu kyonna. In fact ye yandibadde abanja olw'omulimu gwe yakola ku kitaawe n'okubaterekera emmaali yaabwe n'okulabirira abaana ne bajja be, kuba bajja be bajja kulowooza esente ezaali zibalabirira nga ziva mu maanyi gaani ng'aba Bisirikirwa. Misa Kisemakula bamuwulizzaako ku nakati gye ŋŋenda bwe nva wano, gye ŋŋenda kati bwe nva wano mugenda byogeramu gye ŋŋenda bwe nva wano. Misa yagenza obbiwulira yabiwulidde essaawa zaabadde zigenda mu 6-7 ku social media naye ne Bisirikirwa yabirabye ku social media ku ssaawa 4 nga bavaayo.
nze nabirabye ku ssaawa 4 nenkubira gundi nga naye aŋŋamba nange naakabiraba. Kisaki kati mwenna mugenda gatta nnaku yammwe mukole muki olwo? Ffe tutunda butunuzi kuba twakivaamu twakidde ebbali. Mwali mpagiruwaga ku kafeero Anti kati mulese family bwe kiba nga babadde it's like this. Singa obeera mpagiruwaga bandibadde bakurikogonayizinga era ne bakwaka knowledginga nti gwe wali munywanyi naye tebanyega bwe baba boogera gye bayite aboogera ogenda n'oseka n'ogamba nti kaliraba oli yamulaba lwakuba kino ono yamulaba. Ffe ne tulegamba nti bwe baliba baagala balituuka ne batunoonya bajja tunoonya gw'olerabyeko nga batuuse baleka tebakyabeetaaga bajja twetaaga embeera ng'egenda gaga anti saayansi ajja kulamula bagambe nti waliwo abaana kuliko ku baana 25 kuliko 6 banaakola ki ng'ate olwo tebajja wamma muzeeyi wamma ggwe walingawo nga tebajja munaabaaniriza ate nze nnina gwe ngoba bamugamba nti kati obadde ogamba otya genda wa maama wakola gwe taata wo mutuufu kati jangu liita maama wumpitireko twogeremu nze sigoba bubi sikola kinga tunnyonnyoga mwanti naye kituufu tugezeko tulabe oliyo agamba atya gwe wali omulala bwe tuti oli omulala taata omutuufu ati kuba sisuubira nti oyinza okugaba omwana eno nga tolina alternative oba ne pulani B. Kati pulani B eri gye wadde agamba atya kagato batumaliriza kojja Gato njagala olekera obubaka eri abataata abali eyo abaana abali eyo kuti kino ekyalabiddwako balekera bubaka ki? Obubaka bwenyinza okulekera abantu bonna mu Uganda yattu eno kulaama. Obubaka obulala bwembawa tolekanga omuntu yenna avangamu ekigambo nti alina omwana we muleeta alabe banne. Omwana alabe baana banne. Omukazi yenna alina omukyala awaka ng'asobola okugaana okuleeta abaana be wazaala ebbali awaka mugobe. Anti abaana baba bazze waabwe. Ennaku zino bakambwe bagaba n'obutwa. Nange ennaku zino mwe naleetera abange bana ne mbaleeta awaka mukyala n'ayagala okugira ne mugamba ni munnaye bano bazze waabwe era abo boolaba bali baganda baabwe naye oba gw'olinawo muganda wo. Era bwe nnamala ne mbagamba abaana ne mujje tugende tugule ebintu ne tugenda ku dduuka okugula ebintu bwe nnamala ne mbagamba kale buli omu agende wa kitaawe. Abaana bonna bendeese n'ababe ne badda ewange ne mubuuza gw'oddawa. So waliwo abakazi abavaamu ebigambo ebyekisiru. Waliwo oli agamba oba olina abaana bameka babeere n'abanyaabe. Anti oyo aba musiru. One, abaana b'ogobaganya baganda b'abaana bo ate gwe toli muganda wa kitaabwe bali waabwe bo abaana bali waabwe gwe oli ludda wa era bukya ku makya gwe n'ofa ababo nabo babaleete ku ntaana we bakuziise kuba wagamba buli mwana abeere wa kitaawe kati kitaawe bw'aba ayagala kuwasanga gw'ofudde babaleete ku ntaanayo kisoboka tulaba nti oba ovuddemu ekyobusiru ate nawulidde waliwo omukyala gwe nawulidde ayogera ekyo naye ate kitaawe yabazaala abaana 17 ye mumanyi oyo mukyala n'ewaabwe awaka eyayogedde ebyo kitaabwe yabazaala abaana 17 omwami azaala omukyala oyo naye ate weewuunye nnyo nti Buganda oyo ye mukyala gwe yeesiga n'okutwala mu kisaakaate okukuba abaana ba Buganda ng'agamba abakazi nti toleeta omwana awaka ataliwo. Abaana tebabeera babuggwe mukazi azze bw'oba oyagala buviira abaana babeere ewaabwe beetaayi. Ogamba otya omusajja nti abaana tabaleeta wano awutya kiringa omwana anti abaana babeera bakika tebabeera baki n'ebyo kiringa omukyala omuli bw'agamba mbu no si wampeta abaana tebaba baddiini abaana babeera bakika kuba naawe agamba nti ogoberera bya ddiini omwana alina kuba wampeta empeta yajja mwaka ki n'ebika byabeerawo mwaka ki. Era lumu waliwo faaza omu gye nali muteekako omusika ng'ayogera ebyo ne mubugamba nti gwe obukatuliki bwakunona wano mu Buganda era bwakunona mu kika kyaffe eky'Emmamba so si ffe twakunona mu bukatuliki therefore bw'oba oyogera ebyo tombuulira sooka ky'oba olaba Sepiriyani Kizito Lwanga Mukama amuwe kiwummula eky'emirembe
yali takkiriza muntu yenna kussaako musika nga taliiwo. Ayagala nnyo birabe ebyo. Yagambanga nti ekyo kyekitukuumye n'eddiini okubeerawo. Era akulira ebika byonna mu Uganda. Bagamba tebigatta. Akulira ebika byonna mu Buganda ye Kabaka. Ye yayita eddiini. Kati ate bwe bamala okulira eddiini nga osindika ebinnyo nti ate eddiini yesinga ekika. Sijja kugenda wala. Obeere bulungi. Mweraba.